ABAEFESO essula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Olw'ensonga eno, nze Pawulo, omusibe wa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga, nsuubira nga mwawulira obuwanika obw'ekisa kya Katonda kye nnaweebwa ku lwammwe, n'engeri ekyama ekyo gye kyantegeezebwamu mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono. Bwe munaasoma bino munaamanya okutegeera kwange okw'ekyama kya Kristo. Ekyo ekitaategeezebwa baana b'abantu mu mirembe egy'edda nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume b'abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo. Eyo y'engeri ab'amawanga gye babeera, abasika awamu era ab'omubiri ogumu era abassa ekimu mu byasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'Enjiri. Olw'Enjiri eno nafuulibwa omuweereza waayo ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye nnaweebwa ng'okukola kw'amaanyi ge bwe kuli. Nze omuto okusinga abato ab'omu batukuvu bonna, naweebwa ekisa kino okukibuulira ab'amawanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka n'okumulisizanga bonna balabe entegeka y'ekyama kino bwe kiri, ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Kaakano ng'ayita mu kkanisa, Katonda ayagala amanyisa amagezi g'amangi eri ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu. Ekyo yakitegeka okuva edda n'edda n'akituukiririza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mu ye mwe tujja obuvumu n'obugumu okumusemberera olw'okumukkiriza. Kyenva nsaba mmwe mulemenga okuddirira olw'ebibonoobono byange ku lwammwe, ebyo kye kitiibwa kyammwe. Kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza, mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mujjulire ddala n'okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi ge bwe gali agakolera mu ffe, aweebwenga ekitiibwa mu kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina.